Mukasa Mbidde Munamasaka yavuddeyo n'ategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu azannya firimu ne Museveni. Era ndi mwe bannayuganda bo babasiriwaza naye mwe mwagana bwanyi kukkiriza. Bu Kyagulanyi Ssentamu tanatolokako yagenza official. Era mbu ye yakusiza na Ntebe airport ne return ticket ye bwakomawo gwakutanga. Kyagulanyi byatulagako yatulaga nti yatoloka butulosi era yayita Rwanda. Mbidde byayogera bituufu oba akuba kadingidi ka mukamawe akunoonya kifo ate statement enyangu akuba kadingidi kumulaba mu Mbidde waali naye mu ggwanga naye waali naye nyina moto yange gyembulira gyensiba ngamba abantu bw'olaba abantu bakuggyeko engalo manya nawe owedde bw'ogenda ewantu ne weesimbayo n'ogwa ebirowoozo n'okupulaninga n'endowooza ziba za kibogwe eri banalisiisa balaba ensonga. Abantu abo abangi boba wali abantu 5,000 yo 3,000 gikusitula ne gigamba toyina makulu tuulako wano olyendaffe ebijanjaalo tukuteeke mwana standing ofune endowooza empya eno tosaanidde oba kubeera mubaka wa palamenti oba tosaanidde kubeera kino. Akati omuntu otuteesaako ffe nga naye biro ebitiibwa bwe bamala bikwambulako tuba ffenna tujja kukwogerako mazina ga nkima emikiro oba tokyagaana kukoonako. Olwoyo ye Mbidde gweyogerako gwe ndiko analysis eri ku Mbidde. Akati ontuusize n'ongamba Mbidde mumanyi musajja alina gavana alina oluzungulu oluli awo tululinga Lufalansa alwogera bwati lulinga Bachina Swangwiri sona aluleeta ndiwulira nga alwogera naye President Museveni agamba mu kaseera wano bali kumwetega kifaanagana ng'abawala kati abagenda mu bbaala bw'omutuuka okunywawo omuwala nga gwamanyi gwosinga olupapula atambulira akabina akakyusakyusa nnyo okulaba engeri mu abatudde we munaamulabamu kakati obeko kyotuma otuma receptionist ti omwana oyo mwagala kati ekyo nnyini mu kigambo nga bwe nkikugambye bwe nkisitula ne nkiteeka ku Mbidde alinga oyo omuwala akole ekyo kati Mbidde ali mu kulaga mbu ya analysis nnyo naye gwayogerako kiba kyali ku level y'emu. Kyagulanyi Ssentamu ali wala nnyo ku Mbidde ne bwakeera ne bwaloota ne bwafuluuta amusinga kuba byayogera byo tebiriiko kumugambako ajja kwogera nga bwayagala naye nga Kyagulanyi nze mbasiba mbagamba ne bamala emyaka 10 nga tazze wano eyo gyagenda famire n'emikwano gye bajja kuba bulungi nga gwokyali ku tikitoko ne buburo naye Mbidde mukwano gwo kuba gwatirisotera okumusinkana ebigambo mulaba naye ebintu bibiri tuvudde mu bantu betwayitanga ab'endowooza y'ekikugu abagezi abategeke abayivu tutandise okuva abantu awo ne tubasitula ne tugenda nabo ne twenkana nabo levo ffenna ne tudda ku mikutu ku mativi bwe ffenna ne tuwakazaganya endowooza nga tetukyayawula era bwe naba tuba tuteesa ku muntu omu Kyagulanyi tetuteekayo isyo mpya naga kati nze Mbidde ennyini mu Namasaka omusajja agudde emirundi gyonna yakabakoze meka sijibate egiri mizibu okuba naye alaka dazini akiyingidde nsitudde strategy empya Kyagulanyi si ensonga naye ensonga yaffe nga bwali Mbidde Museveni gwe tukutadde naye tutandise strategy yaffe nga bambidde okwetoola eggwanga lyonna tuzimbe strategy tufune ekibiina kyaffe ekirala naye bw'aba yennyini ng'ayogera kwoli ng'ate mu kibiina ky'enaalimu takyakiwa takyakola ki kati Mbidde tumwogereko nga ow'enaalimu Mbidde ayagala enaalimu n'okusinga bakadda b'enaalimu Mbidde ayagala enaalimu n'okusinga bakadda y'enaalimu Mbidde akolera ekisoboka kyonna era ebimesegi n'obubaka obugende wa President Museveni kulanga Mbidde wabaako akantu konna Mbidde omulaba bamubwala disi n'abukola kati esaya gino gyalimu yali ombaka wa palamenti wa East bamuwa obwa RDC n'abukola koze era president yamusindika mu IARA yukira President Museveni yalina okulonda yasalawo wahani anagenda mu IARA nkugambye ebintu bino byonna kunoonya kwekuumira mu mawulire yagambye nti bannayuganda babawunza ne muganya okukkiriza nti baba babawunza naye yawungiramu Kyagulanyi mbu yakunya struggle kati kambuza ekibuuzo ki Mbidde kipya ki kyakyakola ntwewuuniikiriza bannange omukulu Mbidde
akoze kino kyamaanyi kiki kati kali gwenkwadde dakiikemu mu byobufuzi kiki kyakyakola ekipya netwewuunya wakati era tewali yegatta dda ku president Museveni njagala mu dakiika emu gye nange kati nange sibuka nkuwambeko nga mulu kale kankule nga gwe kati nze akyasobola okuva nagamba ayagala wa president mbidde nakyo kiba kipya ate olwo ovudde ku gye tutandikidde emboozi nkugambye ne gyeyesimbayo teyasobola kuyitawo yakola byonna n'abyogera n'aleeta n'omukyala we n'amuwaana n'aleeta n'omukyala n'amuwaana omukyala n'asaba n'akalunaga gumundi ogusooka bwe tunaaba n'endongo ejja kuvuga embe abantu si bibawulira naye abantu bamutunuulira nga mbi bade mbawuli kati yasooka kuvuganya Makindye n'agwa n'agenda e Masaka n'avuganya Mpuuga n'agwa n'avuganya awo n'amusajja gwe yavuganyawo awo n'agwa addamu n'avuganya Mpuuga ogwokubiri n'agwa kati yagenze e Buweekula n'avuganyayo n'agwa yakavuganya emirundi egisoba mu 5 ng'agwa kakati gwe tubatuteesaako mu bintu byenkuwadde ebintu bibiri kiki kipya kati kale nga bw'oyinza okugamba ozze tuteese kati kino nkikuwa kufa abatera okuteesa bwe tukola emirimu ozze tuteese bwana Kayondo neki kyoleese ku tebo nze ndeese kino kifanagana oyinza okugamba kati oba kati kankirete bwe nti mbidaleeta oluzungu lwe kati nga bw'oyinza okugamba President Museveni ne ttiimu n'ebibiina byenjawulo baagala kuteesa n'ennuuku nkugereza tuli mu kugeza bombi baagala okutuula ne President agamba nze nyina obuyinza bali ne bagamba naffe ssebo obuyinza tubwagala abantu batwagala ffe tulina abantu kakati ffe tulina kitwagala kino kakati mbidde kiki kyakyaleeta ku ttebo aleeta luzungu ne luyambaani oluzungu olwo wakita lukozesezza nnyo mu ebifo byonna gy'ayise lumuyambeko asitukeyo kati baneka nkubuulire omuntu bw'otuuka ekiseera ogwako bw'oba tokiyige tokimanye nze nagamba mbidde mamukaaku mabikke awo kati ngasseko kasibante tugenda kugattako bano bassegona bagenda kutuuka nga twogerako ate nga n'omwogera mubadde mwekanga beekange otuuka ekiseera n'oggwako ebyobufuzi biringa mu bintu ebikula bitulunda okimanyi ndi kati omwaka gugwako nga twogedde ku Ken Lukyamuzi nabuliranga gwe kubanga ogumagwakuyiga gatalina waalabikidde mu nsonga kakati mwenna abali eyo ebyobufuzi tubigeragere nyina ebintu betutunda twavuganga 5 munya tuze simanyani nuwa tuze simanyi sibalu tuze simanyi fulado tuze biri tebikyayogerwako kati tuli kuz'amasannyalaze hybrid kakati bali bonna twabamanya bali bamaanyi baggwako tuli mu strategy empya oba mujega oba n'abazungu strategy eriwo biri teyagala kubimanya so kati wowe yogera ku bagenzi mu byobufuzi babo bambidde bagenzi sagala nakudda ate emboozi giveeko tetutya kuba kati ate ffe tumusigisa nena nti agamba nti no struggle kyagwe tawali ebyo twaddamu strategy yagiko atandike yiye ulira nga tojja kutonnajja wange tandikawo kifaanaganya nga gwe boogera n'ogulayika y'ettaka nogangenda gisimbako essomero ate gwagamba agenda starting ebeach oba hoteri waliwo ekifo kyennala ndi kyemulemi okulakulanya ne Masaka oli alina ekifo awo nga wambidde wansi kimulemi okulakulanya alina n'akazimbe wanezana genda bantu bakulebye bantu 8 balimi okulakulanya oli ku bino ebitaliimu wenyini wenemye okulakulanya naye lwaki agulanya nze olaba okumanya omusajja abeera ne polisi mulu lwavuga ne muluka n'ayeggalemu n'ayipangane kuna n'adda ku n'ayibirya bwadde ndowooza alina bingi simaya china ka cross country kali akalina nali mulama Masaka enaku mabiga namulaba akalina kiyalinga nero olaba kayisa majjiwo fu Masaka jazibu nina ndalooza tutegeera nnyo tukyategeera tuli bagezi wagana nagitamu awo nakakakanga bwati nga bwomumanyi nalooza twakyali muntu atiisa kati mu ggwanga kyogamba kati mbidde Masaka siwa alabinga muntu wa bulijjo era ayitawo awo eringa ngeyambidde oba yoyo analukasi yeye kakati naita nagenda bisenga bino vice president wa DP Mulamba kibiina kya byabufuzi mu ggwanga Uganda ekimu ku bibiina ebikadde mu Uganda gundi omumanyi kabe kasinga kye kisinga omumanyi gundi ono Sebamala mumanyi bulungi nnyo mbaka wa parliament w'Ebukoto engineer Richard Sebamala kati nga mu bbendo ly'embere Masaka leader of opposition yayinza okugezaako kubanga yalinga akyakuttemu akatonotono bannabyabufuzi naye kati oyo ate abo bambidde yabafuula dda baana kati nkulaze mu sekita yaabwe yaba DP oyo kalekaleko ng'omu by'omwero kale Sebamala baddipi oboononya baddipi Sebamala yalinga akyaliyo nze okusinza sati gyendaba Sebamala
ani mawi mukama wabo mawo obyo onyinga n'ekifo kya lwanira ayinza obutakifuna ayinza okuva mu kabineti nga tafunye mu kifo basipiika bulaka bwaganyi basipiika wo oyinza oba kituufu bwaganyi basipiika oyinza okuba bwaganyi ali awo naye akwata ku biddo bwati Museveni sigala ng'okyandabawo ali bwati Museveni omanyi ng'agudde mu mazzi ayaya nabo bwe kiba kigogo kyakwata bwe kiba ayinza okukwata akawuka nga tekagwera mulo n'alowooza kanaamutaasa Museveni nyamba odekeno gwa minisita President Museveni abo yabasooka n'abawulira abo yabasooka n'abateeka mu nnimiro ne batema amavuunike ne bakabala olumbugu ne balusunsumula ne luterera kaakati asimbyewo waasimba bw'ati alaba ng'ebijjayo bigenda kumera ate eri n'atunula n'abatula nga bwe kati waasimbye bw'ati bukyali lumbugu kati bano abalukamula kati twokya byoki naawe okkiriza nti n'okujja kwa Kyagulanyi kulabisiza bannabyabufuzi bano abaali betumanyi nti bagezi era abo bajja kumwevuma ne ku ntaana bajja kumuloota okuyomba kwe balina bajja kumuloota kubanga mwegenderezanga nnyo omuntu ne mumwogerako omwaka mulamba naye nga kumwe abamwogeddeko tabazzeemu bwe bennyini mmwe abamwogeddeko mubeera bajega bw'olaba ng'omuntu nga takuddako nga gweyongera kumwogerako gwe wennyini ku mutwe ezo yiko ekikyamu byokola by'otategeera olina ky'obaza oba byanfuna oba kwekuumira mu mawulire butaggwerayo n'osigala nga abantu bakyakuwa average kati abaami abo bagenda takyasobola kujja ne ku mukolo asobola okujja n'atula batamwanjula nemutabako kikyuka mutya kuswala mumugambe wali ekyo obutaswala naye tekikyusa kibaddewo kakati kankweka ekyokulabirako kino nkikuwanga analysis omuntu ategeera omuntu oba omwagala oba tomwagala mbidde owulira mbidde mukaaku seggona kasibante oyo owa DP yani gogambye oyo owamya amateeka ono gongambye oyo mawu n'obagatta abo nanga bembogedde ne bajja ku mukolo gwammwe nga bakatuula eddakiika 7 nga batudde nga nabali bazze nga abantu babalaba ne wayingira Namugga bali 7 mu kisaawa ezo mu ddakiika 7 eziso Namugga najja ku mukolo kati gwe olowooza abantu atensoni bagiwaani amaaso gonna ag'abantu badde ku goleti Namugga kati abantu 7 tebakyalina muki kati abantu gasse kakota ssebo nze byenkugamba nze nkubuulira abali eyo bawandiike bagende mu komenti bonna babagatte ogambye mbidde ng'atudda Mawu waali Mpuuga waali ogambye nani mulala ne Segona nga waali Segona Mukaaku n'Abedi muteekeko Abedi ne Mukaaku bonna ne malida kikamusamu batudde nga baade batudde ku mukolo we bali ne mutakigezo 7 ne wajja Namugga n'atuuka oba Ssenyonyi najja Ssenyo endeevu kanjireko eno ngambye Namugga omukyala obadde bwe Namugga mbadde Namugga endula evugiraani abali mu comment musalewo guno amaziba mugasalewo kakati ekyo kyokka kikulaga bw'omaze okunafuwa okkeridde wansi naye lwaki bannabyabufuzi bano ababadde ku ludda oluvuganya gavumenti we tuyita kale nti ababadde ngambye nti ababadde kati kankuuleko ebintu ebyo waliwo munnabyabufuzi asobola okuvaayo n'ateeka wano akatebe nga bwe tukatadde n'olaba emmoloka zeekumuukulula okuva emitala n'emitala okujja okumwebuuzaako abange mwakola mutya wano abange mwakola nga tebazze nga tebazze ku bunkwakimbwanki ate nga gwe tobeeyitidde mumu abo abaagala bami nga balaba bawubadde nakuba essimu neta abagenyi 7 neta bali 6 asigale nga tawubala njagala nkubuulire ani kwabo kuweebuuzaako katusoke tunde bafulumire ddala tulabe gye leka kugamba bantu wano kugwe kukulima ani gwe beebuuzaako waliwo by'okola nga ne boonaaba ovuddewo ate bigenda kwogera kukunyika kati kankubuulire ebyobufuzi ebyobufuzi byaffe bye tuliko wano awo bituuse omusango Uganda wegenze eri ebyokumanya ndi mugezi ndi mukwe ndi muki ndi mukutukutivu nze gwe basinga okulaba nze nsinga okwambala essaati byavuddewo tuli mu kazannyo kakyafu atategeera omusiru owaki anina fena tuwamu
bebakutegeerera. Lwaki bannabyabufuzi abali kudovaganya gavumenti naddala bano betuyita nti babadde opposition bebasinga okuyombesa Kyagulanyi abinale mbasirisa emirimu giggwawo tonaba wenale muntu wekiba mulinga nkugambye wena mpola emirimu giggwawo bayomba okufa akonyeza emirimu giggwawo aduse asudde abanene omanyiikya ababadde bamulyako njagala mbuli abadde bamulyako njagala ogende ondeetere mu myezi 2 genda mu myezi 2 ogoberere bano wammanga unani ayambala obugalubindi omuyitaani ono owejjenje oyo ayambala obugalubindi era akola ku TV bamuyitaani Mayanga Lutaaya onyonye programu ze zaakoze mu myezi 2 bemubulamu erinnya Kyagulanyi siridda Kampala kiwandiika programu zaakoze zonna emirundi 2 oveeyo ogenda onoonye bajjo programu zaakoze mu myezi emeka bemubulamu erinnya Kyagulanyi simanyi yatuluze simanyi bamutaddewa sijja kudda Kampala ogende apitekisi ono wakakofiira munnamasaka munnange onoonye programu zaakoze mu myezi emeka njagala bibuli abagezi bemubulamu erinnya Kyagulanyi sijja kudda Kampala ova wano ogende kuba bano bagundi ba ani kasi bano ba MP bampuga basabona bani abo sibendese abo baleke babeereke yo nabo omule minembe sangala chola kibakire programu ya kivako akisigitungi tukolera abantu ekyo kulira abantu tujja kuleeta kuonoona sisaka kuwera ku mulugu mala mwaka munange mpa nenkanyi bana batalina byakola omuntu waba amaze okulanga emikono bagimuggyeko bamumuza muleke ye Katonda oleete gundi ono Gasumba onoonye programu ze zaakoze mu myezi 2 bemubulamu erinnya Kyagulanyi oba Nuupu n'ebirala sijja kuddaka lwamusana Kyagulanyi onoonye programu ze zaakoze mu mwezi bemubulamu erinnya Kyagulanyi sijja kuddaka obajjeyo olette bano simanyi twala tugende bono babulabulaga bano bono bono bwetoloddewo sagala kwezi muleke wano yangamba muleke tadda munampisa mu gaali yafuka muganda wange muleke olete baani bano bonna abasigadde basimanyi Kayanja simanyi baani bano babuloga olete bano twala tugende kati nagenza okola bano baani ba Lutalo nabo batandise okubukira kati abo benkuwaddeko abo ono akyaza ku bamuyitaani ono kungu naye omulete mu myezi ku programu zasinze okuwulira nga buli lwajoogerako awoomerwa n'olulusuulusu ne lujja mwegye emyezi 2 kati nga bwe mbakuleze abali mu kamera mbabulya kati nga bwe mbagambye mwegye emyezi muddeyo emabega mu programu 2 oleete Kyagulanyi nayo mu myezi 2 bayogeddeko baba boogeddeko era nga mesolize erinnya nga bwe bali mesolinga bebale kati obageraageranye ku bonna ani wakati w'omuntu ogamba ono kati eyo statement gyenkoze ejja kwawula omuntu ategeera n'atategeera ekibirako aba opposition okubalaba nga Kyagulanyi ate balina kuyombesa omuntu mwezi emyezi 2 nga takuzzeemu naye nga gwe ensonga yonna n'essaati n'okutegeera n'obwongo bwonna obutaddeko oyo fe abalabivu ffenna netukutunuulya tuba tumaze okusensula bwe tukwambula netukuteeka wali tugamba ye ono bwatu bwali tugamba ono yali aba tumulekeye bwatu bwakoma twagala strategy nga bwenjirese nenjisitula bwetyo akole strategy endala njagala tukole strategy endala mu byenkulaakulana nezo ina programu mu myezi 2 ziri ku linnya gye bayita Kyagulanyi aliwe bamusubide waka aliwo ati bannange soga gireseewo bannange bana balisetya abana bali mu makomera tukola kyo bayiyaya kakati ekyo kiringa gambling bana abamulaba eno abana agenda bamukoze tya wamukoze ndamwogeddeko era wamwogeddeko wati mwogere kati asigala mu abatadde mu katemba n'obwongo okuwungawunga nenga yayina byagusa olusa ina nejagende bali nanywa kachai nagala eri muvunyi kitono wala ku mande mukwate konte yatolese mukakata yakoze ali bweru yayisiwa yayisa Kenya yayise Rwanda nobera ku ekyo wawuliddeko okwogera wawuliddeko kwa bonna nga bakoze strategy bonna ne bagamba bannange bannayuganda tebakyasobola ulira bannayuganda tebakyasobola kuweerera baana munnayuganda bw'ozaala kati omwana manyi omwezi aliddo jjula omulya munnayuganda omwana atandika n'amala n'onoonya ssente n'ogazi no ssente bazze mutaddemu amaze okusoma
omwana agenda kutandikira wano ng'omwana otagenda ku bwakadaama bannayuganda bannanga amalwaliro gaffe badokita baffe mufunenge gisobola omuntu bw'abazze ng'alumwa mufunenge gimumuddaabirizaako ezo pulogulaamu tebasobola haramu kuzikola abaana baffe bagenda mu butulutulu ne bagoloka ssaawa 11 ne bagenda ku masomero bwana abato atuuka nga omwana akyazizira bwati ng'akyali munootu tulabe engeri y'amasomero gano gye tukolamu okulaba ng'ebintu bino gavumenti eyambeko ebintu ebyo ebiyambeko bibe ng'abaana baffe batambulira mu makubo amatuufu labira ku Kyagulanyi kakati njagala awo tunuulire kakati Uganda tuwezza obukadde oba 5 naye gye bujja tufunze kibuga mu Kampala amazzi gayitamu ne gakola bwe kati emyana ne gajja naye Uganda enajja mu maaso tunaasembulako ekibuga kino tweyongera obukadde bwe tunatuuka mu bukadde 7 fena tuneefundikira wano abo bwe babakola ebyo bajja kuba bansinze nja kubasalutinga ngambe ejambusa abasirikale ddaaki bavudde wa Kyagulanyi tebadde bakuumirawo naye ondeetera ku basirikale abali yabagenda okukola pulogulaamu eno ebyo byentadde awo ne kumanya gemmenyi mulabe pulogulaamu ebbanga gyebakola olw'ensonga bino tebasobola byogerako balabanga tebibakuumira mu mawulire kati nabo bakuuma ayina linnya kumwogerako asigale nga bamulowoozaako kubanga bamwogerako kituufu kati kyenjagadde omanye ebintu bino biraba byebibaleetedde okugwa byebibaleetedde abantu bakyawa bw'oyogera eno bakulwane naye nga bw'oyogera mulimu abasuze enjala mulimu atasobola kutwala mwana we ku ssomero mulimu omwana ali obubi tuleke kwogera wano fera twagala okubeera mu mbeera ennungi emmotoka ennungi ennyumba ennungi n'amasomero amalungi kakati mulimu aboogera abo ababoogera abamu babirina mulimu ababirina naye nga babyolekeza mu abatasobola nakwetuusako kyaggulo tondeetanga wano olowooza mbuuzi abasirikale bavuddeyo wa Kyagulanyi bakuumawo ki badde bamukuuma ndowooza nga balowooza bitanda bamutadde mu mitanda badde bamukayanira kakati bamuziise bagenda kayanira ki kiba kiweddewo ekyokaanira kiba kiweddewo naye kanakebo kati ku bitanda byanfuna byadde byakabakaya yavuddewo kati byenfuna bigenda kutaaguka kandi badde babayogera ku Kyagulanyi kali mbadde njaga ne Kyagulanyi amala emyezi ng'ebiri nga tafulumya statement oba 3 abasiriikirire bakubagane ebigambo wano olabe gye babadde bakola yo butayogera yo buli lwayogera eno baba basasulwa walabye abasumba bagambye ngosimanyi Kyagulanyi bali mu nteeseganya mbu Kyagulanyi akomewo bulungi akomewo mirembe bali mu kuteeseganya ne Mwami Museveni abeere n'emirembe gye mu Uganda awo banoonya mmotoka tebalina abasajja ba Katonda bamaganduula banoonya batyo kati gwe tobalaba nkya neggulu ye pulezidenti gwe sirifuna mukisa kuddamu kulaba naye emmotoka ekaddiye kati nze njogere abo buli bamusinkana basaba mmotoka nabala bajuzi bamusinkanye mu kisiibo toddamu nakundeetera pulogulaamu abamu ku basirikale kakati abo banoonya mmotoka banoonya bwa RDC banoonya nakubalaba kubategeeramu naawe gy'oli president obwanyina kwogera asumba kanisa yawa nabe talina muroka mumuwe bamusinkanye juzi mu kisiibo bana abasiraamu okyo okugera ku basiraamu abasiba bali makomera basabye ijja wechi batongere ku hijja luli watu wa 10 watu wa 15 biki so naye kibine kigatta abanzikiriza nyina kinyoro kubuuza bwe bona tuko okuyiga Uganda ebyobufuzi Uganda teri mawanga gayina democracy mu byobufuzi eby'ekimenete Uganda ebyobufuzi bye bikyali bitonnyo tebinnakula kakati abo spirit gye baalirese ng'ementioningiddwa ku byobufuzi ebikuze president kino kinyuma abantu wadde abo mubalwala n'abamu bagenderera ku mbuto zaabwe na byakwewunda byabwe banadini tetuddamu bateekako nyo birowoozo nga byabukozi bwakyo teekayo ze banadini nasigaza waaba oba babiri ani nyina yaaba oba babiri oba basatu mubajje nedda tambula ogende nedda tonziza mu pulogulaamu zo nedda tonziza mu pulogulaamu zo twala media yo olabika nawe oli omu ku bantu abazze okundegera kati nazo okwegendeza n'omuzira ati wankoze olutamba kazimba mubajje naye atula ku lukiiko lwe bayita intelligence council sidda mukuteesa ate oli musiraamu musiraamu munno ali musirimu aho oli musirimu
omusiraamu muganda wa omusiraamu muganda wa musiraamu mubajja atula ku Intelligence Council of Uganda olukiiko olugatte abenzikiriza kubako abasiraamu kubako abakristaayo abakatoliki n'abalabona n'abalokoli babaako era akakiiko bakakulembera mpalompalo guno maaka waba musomba mulokole betubala ejjana yali kujjana oyo weyogeddeko mubajje ali kujjana ayinsinze namula ejjana nanti simanyi obajjana omanyi ejjana bagikolerera kati ye kyakola mbadde manya akolera jjana asaala yagenda emaka ebudget anakazituukiriza ng'abasiraamu bonna babona basinkana Museveni ayinza oba ensonga azoogerako mu president yimbula ku basiba abasiraamu ate tebaagala mu bajji banani omanyi betubanga tujja wano siwoomesa sina kyemwagalako naye byendaba ebigenda mu maaso ne Uganda bwetambula n'abasiraamu n'obwavu obuboolokedde ne bannaffe abasiraamu bendaba nze sisobola kutondeetanga mu puroguramu ebiro saaga tondeetanga mu puroguramu ebyo toliddamu kwogera ku mbajja toddangamu kundeeta mu puroguramu ebyo nyina tugenda zero okwogerako musajjawo David Lutalo embeera tugoba ane mwembi wa ggwanga Celebrity International from Luweero akubye ennyimba okuva Uganda yonna ezitambudde Uganda zifulumene ebweru David Lutalo azze afuna entalotalo mabega kawa ino talo yatandikire Masaka mu Lukatu nagamba yesi wa byabufuzi kati yagambye yayogedde bigambo bingi nnyo oba temwagala ennyimba zammwe muzireke biki atuse ne kulevega benambaza esimu ku mukutu bamuboking waliwo omwana adalina flash ya David Lutalo yasala ennyimba zonna yabadde yasala ennyimba yonna yagijje mu mmotoka n'agiteeka wansi emipiira y'emmotoka yazigirinnye sikusangula nyimba nene flash ona naganyi nayo ndi wapi nkugambye yagirinnye n'agamba bino bajja kubijjako baana babiri babizanyisa obuzovaawa kubalaatira kifaanagana nga gwe kwe kubaano nga ndi mu kwogeza naye ngaokumakya tonnalya naye nga nze ndimu akati nentandika okubalatirako wano gwe nenkubalatirako nenkujereegerera naye nga nze okuba kumakya nakkuse bwekufunyiza engalo wali owebigenge omukudaalira naye nga ate gwokudaalira enkya gyogenda okupaalira n'ebizindaalo munange David Lutalo yali musajja mutegeevu era abantu ne bamumanyira mu nnaku ye ne bamuwagira nga ebivulu bwabikola abantu bagenda ne babiraba ese nawulidde ese bona yeewaala mbw agenda kufagana n'abanamuvuma mu bantu wulira mu bantu abatasobola kuvuma muntu wulira mu bantu abatasobola kuvuma muntu Lutalo tagiza n'avuma omuntu talina moral authority evuma talina gwokuvuma omuntu oteekedde okuba nga ebibyo byonna bituukidde bulungi nga wakula bulungi ova mu famire ennungi ozze tobonaaba n'ovuma abaana naye gwe David eyakuba kapaapaala wulira nga n'ekitogi ky'essaati ekiri eno kyekitunula emabega ng'ojja ku kamera n'ovuma omuntu enviri zakulukuta ku mutwe gwena ngulira nga mu bantu abaddugavu abaliawo nga mu kitundu n'abaliawo oba ku kyalo nga gwasingako obuddugavu kati nga kala giwali oyina tesi gy'oyina n'ojja ku kamera ng'ovuma muntu ng'oyinza okuvuma nze ennyimba kyosobola okukola kwe kuyimbamu era ennyimba era nebikomaawo naye bulandi gye wazimba David Lutalo yakakanyiriza oba basiba ni oba tebamusiba tebinkwatako simanyi byebasiba naye nze ebyo siyinza bingi namwamunyigire nyo yakoze ki David ye muntu okubanga ezisente zonna bye bulungi bwayina n'okupaalapaala bamusiba ye ate watu bwe yali afaanana wulira oba tebasiba tebinkwatako naye kyalina abantu abadde bakusasula akasente balukumi abivulu ebyo byemutwalo omutwalo balabanga ababulijjo batalina makulu ebyo batalina makulu naye ate n'ekirala wa layisi okimanyi David Lutalo takyali mubayimbi ajja endiru nezivuga tatunda tebo milioni 3 tali bayimbi batunda tebo milioni 3 buli lwokola ebivulu ebya layisi ne byetolola ku erosi namba n'okolako ebivulu 3 gwe tokyalina katale era mbadde ne mukusomesa wano abayimbi baddeyo bebulaninge omuyimbi nga bw'ayimira najja n'agamba agenda kubeera Lugogo nga kyekyo balina ennyonta ya miezi 6 tebalaba muyimbi oyo omuyimbi aleke kubeera wa layisi mu myezi gumu n'akuba ebivulu 18 omuntu oyo ogwamu supu n'ofaanana n'omuntu wa bulijjo edda omuyimbi bwe yajjanga omuyimbi yajjanga n'asiba najagana okugera ne bamukweka mu mmotoka avayo kumusabuukula nga maze emyezi 6 temulabangako
naye no getube naye ku TikTok nasoma n'ennamba ng'era tukyagenda okulaba oyo yasomye namba esimu abagala mubokinga mukubiri tingo bookinga mwekyo era gundi oyo Talo agwawa mu bifulu byenale musimulaba gundi ono mmanyi David Talo mu bya poison simulaba yazimba brand obutamukyawa obo kalengera yagamba bwe nagenda mwenalemu bana bagizi bange luli bampisamu eggaali emabega bajja kunkyawa kansigale ngandi awo kakati ate na bano jukira ne balina kino ekibiina kyabwe ekya ssente okimanyi Kenzo kyakulembera kati bayinza omugamba sente zaffe twagala avuma abantu bali bwe tojja kuzirya akuziwera zoko ovumevumaabo soko ovumevumaabo abaabo era omuyimbi wange number one soap Georgia kingisaha newa singisaha newafuwa obuwuyo obwa omuwagira sikingisaha newafuwa nze mbeera katale bweti nenenye nga luwalo yayimbye anako zino nali mu kwetwala ne MPW ewamwe mubende mityana ono kabanda ekizibu kyenjagala omanye kabanda sinza obutambera kubuzunza sitera kunonoza bintu naye kyenjagala omanye abayimbi abamu yesitwali bali tubalumba naye sibe bakutenga Kingisa ganzo kama ye muyimbi mu Uganda amanyikiddwa tazikiza lutalo ajja kumuyimba mu nnyimba kabanda brandi ya kabanda efe kabanda Kingisa atalina kyafiirwa yevaako n'abayaye bevaako talina kyafiirwa gwe ina brandi ozimba kitiibwa enkya bagenda okubwa minister omusange ne kumukolo nga bakuyisinga akubidde ko oluyimba wa mangu balokubiremu abantu gundi otalina kyafa Kingisa ajja mubuuse minister yakakana ne Kingisa namugamba tontabaala nga siri kutabaala kakati minister susu ebyo bibyo ali musajja wa minister wange musiramu nange nkyamuwa ekitiibwa tukyakolagana ne bangambye mulwadde agusigayinaako magulu naye nga sigayinaako atali bulungi mbate olwadde balinawo ebintuntu ebyeyo simanya jji wange mujjajja binza omumanyi amubamu Tanzania bwerera jje simanyi bali Tanzania emanyi nze byempisa ku lulimi lwange mba ndinako engeri yenge ne kati sijja kuwaiza engeri ya bwino oba owekuusa ku bwino waabyo era bwe njogera ku muntu mba maze omunoonyereza ku research kati bano bagundi nakyo dobuzi ku mitimbagano ba David Lutalo bya mitimbagano bimanyi bano David Lutalo balaba ffe tubawadde ssente nali mbebityo naye so David Lutalo sikali yayedda wansi tegudde gambe gwereddeyo badde nsiiba ngamba abantu emitimbagano gino bwe batugisobola giveeko omutimbagano guli fani aguyingiddemu agenda kusirika yekka nga talina gwazzeemu omutimbagano ayi jjajjange bano abantu tebatya loosi ate gwe obulaninga ekitiibwa ojje gye tuyimbira nga bakuwa ekitiibwa ate ogenda okutuka nga abaana bamaze dokikakkanya kati bona akizimba nga abakikakkanya bayitiridde obungi kakati manya kyeyongera kukka bajja kissa abo abaana mbamanyi nze nkola sabe tolowooza okulaba abantu bonna babitibwa nonaona nga bakkiridde ku ttaka bonna nga bakkiridde ku ttaka gwosinga amaanyi wagambye abasajja abo David Lutalo nkulabula abo abasajja tobasobola ne bonaayimba boti nobayimbamu ennyimba nobonaayimba oluyimba olugamba ekibumba okisala nekivaayo nekiyingiraawo ebyo byonna bikulimba tojja kusobola baana ba media nga bakuggyeko engalo ate yakakkana anakakkana emeka kugambye omwana ajje mu fulaasi n'agirinnya wansi n'agamba zitize ennyimba zoonononono ono omanyi myaka giringa ebiri egisenze yuka David Lutalo ng'ajjayo ekivulu kyali ategese ng'era media mutabukidde kati linda obucupa n'amazzi agalimu essusu tinda buviiro ojja kubula ku stage babaana abana tebatya loosi gwe babagirano nga bakulinda gyogenda kubateegera baabana sibe bateega gwogenda era ojja kgenda wekalakasa ogenda eri ng'oyagala obusente munnanga babayimbi balidde sente z'abanaku ne bakunakuna ate ne babavuma munnange boolabonaabona be bayingira ebivulu ababonaabona be bayingira ebivulu afunye omutwalo n'awulira nga gyakulako David Lutalo amanyazze nayagala gyaleta omutwalo gwe bw'otamulabawo kati kino kyali mukola kyalikola kambaka yagala kudda ngulu yaggwako kati kankubuze mbuuza gwe David kati mbuuza gwe mukatikiti kemuzira mu statement
David Lutalo ow'emabega n'ono aliwo olowooza ani osuubira mbu yeeyongeddeko mu maaso agenda kuba muganzi nnyo oyo abaddeko emabega kaawo yabadde omuki abadde omuganzi kati ono takyali muki takyali muganzi okugoyala okusingako awo oyagala kujja mu saati amaze okugibwako amaanyi kaakati njagala nkubuulire mazima kabako omumanyi Rodeni Wai Kabako mbawadde emyezi 2 okuva ogenda ku 3 nga kabako watadde ekivudde Lutalo tasembera nga Kabaka alangidde ntugenda kubeera mitiera mu kisaawe ate naye nze ekirala abayimbi badde bano abayimbi mwenna muddeyo abayimbi mwenna muddeyo mwebulaninge abayimbi abedda bwe twayitanga abayimbi omuyimbi yabeeranga mu mwaka n'ayimbamu mirundi 4 mirundi 3 ng'omuyimbi wajja tuba tumuyinamu amaddu naye wano ekyobuyimbi kyagwa n'agenda mu bbala n'avaayo n'agenda n'omusanga ku TikTok bw'ati oba kyali muyimbi babebekulu babadde mulaleza Museveni nga batambuza t-shirt nga bagaba t-shirt eri abantu kati ye bebekulu ayinza okuba takyali nnyo muyimbi naye yanoonya bugagga ankyega nti okuyimba nako kwagwawo wano oyitanga abayimbi bintuntu kati naye kati kyemuza tusigaza muyimbi kikati wano ingisa bwavaako Nina Rose bwavaako naye bano bamisaaki bakyaliwo akuba misaaki waali n'abalala mwebali abayimbi kakati olaba misaaki oyo tolaba wakiyiti bamulumba nnyo ate entalo naye talumba ate awo abantu ebitiibwa kati bwe n'abayaayo kali misaaki gyavudde amanyiiyo amanyi abamuzimbye okutuuka awo babadde bantu kakati abantu nabo basunguwadde misaaki ebintu babikwata mpola naye bangi abazimbiddwa abantu bano bakavubuka bwafunamu n'avuga akamono ka bbere n'afuna bana bamutambulirako bano bakanyama 3-4 alowooza asobola okubuuka ekizimbe kino n'ayita ku bbaati kati ye nga Ronald Mayinja muvubuka abantu bamuzimbye tabaddewo ebbanga ddene ewuliriza tovaawo omaze saagala nedda wuliriza andi ogambye abavuka kati ate toleeta tula mu kamera oyimiridde tebakulaba tula mu kamera Ronald Mayinja ye simu tabaddewo ebbanga ddene naye nga yavudde ku mulamwa naye nedda kati kankubuuze ekibuuzo bw'okitta bwe kikulema okutta nga ŋŋenda Mayinja eyasooka ani agula ensi kuba tugitunda ne Mayinja wakakati eri yanjagala nnyo erinnya lyo genda mpola kati ne Mayinja wakakati bateeke wali erugogo beekuba ebikonde bw'osanga babiri bonna oyinza obbaawula oba tobaawula osobola obbaawula Mayinja oli yasookayo ono Mayinja yasooka bulandi gye yazimba yagijjamu mu mutwe n'ateekamu kiki ekirala abantu bwe bali bamumanyidde n'ava kulaki n'avaawo kakati Mayinja era tukyateesa ku ggwe buli lwowulira olimba kirondete ani agula ensi kuba tugitunda naye atuweeza wamu abuze katugitunde mu bibajjo ebyo omutegedde kati Mayinja yayimba oyo abantu yali anyiga ku mitima gy'abaki egy'abantu kati Mayinja wakakati yagamba Semayi bamumakati bagitunda era tekusaana banange n'akasajja kakyagulanye bakuweze abantu bakugobye ate ekyaladamu Museveni okola kisimanyi akalulu awulira abantu baganye gye yayise yonna bakoze ki baganye kati eraddemu naga bakkiriza kakati ku mutwe gwo kubeerako ekikyamu obaako emmando ekutambulirako ate emmando baba bagiyita okobula katono okuyita ttembo anti nyina emmando zange zemumanyi ate si bakaseegu kubanga si kaseegu naye oyo aba abula katono gweddalu n'ogenda leero n'ogamba nti bagambye buli wempita wonna bakugobye kati olaba omusajja oyo tasaana kujja na mu kkooti kweyimirira mu kkooti Mayinja ne kkooti temuwuliriza buli lw'okyusa ebigambo byo bino ne biba bino bigambo kati gwe muba tosaana oba tokyesigika naye mwenyi ntakkiriza kyogambye teyeeyimirira tesobola kwesiga bigambo bino bweyogera no birala ne biwafulumiza no birala byonna nga kakati ojja n'okakasa tuyinza okuyimira ku bigambo byo kati mu kkooti tagenda era bwebanga bagenda okusiba ne bagamba tulese abeeyimirize ezola saa 11 ng'olabako Mayinja dduka mangu onoonye omuntu omulala nga tebana bakugalawo kkooti manya bomo gisuzeemu ne waba aleese ebikosa byonna endagamuntu azireese baluwa yero saagirese bwakirese naye ne bagamba nti kwogera nga Kristo kwali
zora saa 11 mangu kuba essimu waleta omuntu omulala kubanga kkooti yali badde yamazima era nawanika sebo wekitiibwa mulamuzi ebigambo mumama ebyo bino byayogera na bino oyo tetukyesiga bigambo bye kkooti kyeba ekikkiriza banafe aba Winners Light Training and Skills Center oba skilling basangibwawo mpererwe ku kidda wali eri ekiteezi gendawo bakusomese mu skilling bakusomese ebintu bino byo ku baking cakes migati ku catering okufumba n'ebirala byonna babayita Winners Light Training and Skill Training Center awo empererwe ku kidda ekiteezi katono nnyo nga bakakikwata meters nga 10 ekibando jabba okirengera oba ku mukono guno gwa kkono ojabba okiraba bakubireko bagaye bannaye yala kujja kusoma ne bana bawo short courses weeks 2 mwezi gumu osologera ne bakusomesa abalongo tamu myezi 3 mwaka mulamba nawe bajja kusomesa genda ofuna omulimu gw'omuntu gukubeeremu oleme kuyaggayaga olaba bino byewasoma tebiganye nga gotandika wali kukola migaati otandika kukola daddies ngotandika kukola buntu ng'okutunda ku mulimu gy'okolera nga otyo gotambula mpolampola mubeera ofanaganako bwetyo ono omusajja wange Kayondo analyst omu kuba analyst Uganda bekyalinawo abatonotono besigazzaawo naddamu nsonga z'ebifuzi kubanga abantu bonna baweddewo era omuweeza lw'omushana ayogera bino ate nayogera birala twalina muzaita mulundi yafa abalala abandi badde bagaa nti betulina tetubategeera kati bano ebimu ku batonotono byamusana ayitibwa omuddo gwe bayita buzaabuza abuzaabuza ogumanya obuddo buza mumanyi ebuza kati bamusana lolo gyazanye bagiyita buzaabuza ne bwe kiba kintu kituufu naye lolo gye yayingizaamu bagiyita buzaabuza abo bonna b'oyina abo bonna abo wadde okiraba nga kituufu gekola lolo eyakubuzaabuza Dr. Biva wali ku Biva Organic Dr. Senjobe agamba nti naawe ayinamu ebizibuzo ebyenjawulo agendayo oyina ebintu tubikulemeddeko omubiri tegutambula bulungi omusaayi tegutambula bulungi oyina ulcers oyina pressure oyina hernia oyina emmeme ekugwa n'ebirala byonna byesitasobodde kubanga njogerako wano appetite tolina oyina amabwa mu bulago tonsillitis ezakukwata otambula bubi nnyo tokyafuna omumaze omwezi kumpi mulamba wazimba olubuto oyina omugejjo gwe bayita obesity n'ebirala byonna Dr. Senjobe wali ku Beaver House emengo ajja kujjanjaba kuba ku simu ezo omukubiri omubuuze oba omunyonyole kyoyitamu yasobola okuba nga akulongera eddagala oba nga akutabulira eddagala eryo lijja okuba nga weetaaga sobola okuba nga ojjanjaba bulungi nnyo ate wali ku Dream Restaurant ewandiga ojja okugenda oli ekyemisana n'ekyeggulo anti nawe babeerawo n'abaana abalungi ennyo abanyirivu abalagavu babeerawo ku Dream Restaurants ewandegeya mugende babasobole okuba nga babawa ekyemwagala okulya kubanga emmere ebaawo tewaliwo otuukawo ng'emmere teriiwo emmere ebaawo saawa 4 gendayo osobole okuba nga ate ofuna ekyokulya ekirungi kikutuulemu okute ate nga bintu biyonjo abantu bayonjo abantu bali clean bali smart n'ebirala byonna bijja kuba nga bitambula bulungi nnyo nnyini ddala Kayondo sibula abantu abatulaba abalaba omukutu gwa muganda wange ono mugwetegeze mugulabe naye abantu mubateekeko eriiso jjogi mubatunuulire abantu ebyendya bye bamazeewo abantu bali mu kwetega banoonya bwa minisita banoonya bwa RDC bwa RDC basitanti president baadvisa abaani bonna era ojja kulaba tujja ku president ajja tuba surprise mu bantu betasuubira ekyo bagambye nti empuuga ayinza okulabikira mu kabineti oba alabise watabe ekyo bakiyita surprise tetubudde bonna tusuubire ka surprise president kyatusobola otuwa naye timwali bawadde bantu abo bali badde mubalekera ddala abantu abo timwali bawadde bali badde babeera netubeera ku ground yaffe netubeera fenna netutambula fenna ebitiibwa babifunye muwe ku baana abala ebitiibwa nali saagala kano kagundi kano kana ka muganda wange mukwano gwange tamali minundi kano junior naye beyaga president abaana abatona babawe batabike bano abakulu beetaagisa kubanga eggwanga terisobola kuba mu bantu gye bavudde gye bamanyi balina okuleeta onobagagundi ono kino tukimanyi kino ne bayambako ku bavubuka nabo bateekemu kubanga nabo batambule okuzimba n'omuntu n'abeera mu kifo abeera minisita abeera ani nedda okujjako nga wansonga ng'eggwanga limutambulirako ekyo nyinza okukikkiriza mulimu omuntu nga mumanyi ngera bwanakwala omuntu agenda kukisumpanya mwebali sikulimba mulimu omuntu nga ye neweseneza eggwanga aziwa ekitiibwa kati ngoyo balo bameria mulimu omwo omukyalo oyo nze nkola sikujja kukisa mulimu omuntu ng'akyalinamu ku nsonyi
emamu n'agabbi nga y'olumuzi tuno nga ye alina ekigendererwa kyakutubba kutumalawo wali sente banzi be tubeerewo bwana muganda wange ensinzibu mwana gwe sebudduira abaana bugenda okuzaala enkyala tuna omukyala gwogenda nawe buli kirungi okyagala naye n'osanga omuntu kutya bya ssente bwe bayina n'osanga omuntu nga yaali awo enkoko alumako bulumi ddiba n'asuula balina famu ziri kwekazi bina kale wetutambudde olunaku olwaleero ne muganda wange musanyufu olwaleero mugenda ogitabula togenda oletera abantu masayagalakwogedde abantu batagala kukolako komenti naye ate analyst gwe tulina era ezo ensonga wetuvaawo nga tazogeddeeko nedda waliwo abantu betwagala tubajjeko ebirowoozo omanye omuntu ffe tubakuumira mu mawulire ffe osiibula naye ffe tukuumidde abantu abo mu mawulire nagamba wano Luzzi nabagamba mabegende bagamba Luzzi omumulaba ye tagenda kwangula Kampala naye kyanoonya kumutegeera abadde tamanyi jjukira Luzzi oli ayajja nga tanagenda mu palamenti nga tanakwesimbawo nga tanabagenda kwesimbawo omusitule nekakati nga amaze okugenda na registering nga neyesimbawo olabe kati ono yajja ne brandi bamutegeere era ebyo byazannya byo byayagala mutumbula bannayuganda kutandika arrogance kuba kati yamanyika kati okumanyika kusiba yakuteekamu ssente naye teyagenda kuwangula yagenda kumanyika naye siba agezezaako okumanyika naye n'abantu baganya okuwa obudde abantu bakuzizze sebo abantu gana nobeetuumako omanyike abantu ne bakuzira abalina emikolo mu nkubire temwerabira kunkubira kwanjira mbaga kuyingira kukyala byonna ajja kubanga okwera ku namba yaffe eri wakati awo 0727 kuba tulabe tunakwasaganya omukolo gwo gusobola okubanga gukujumira mu mbeera esinga okubeera ey'omutawaana mu mbeera esinga okubeera noba oli werwa ggwanga kyangu nnyo kyoba olina okukola ojja kubanga okuba ku simu eyo mbuulire wosobola okubanga ate tukwatagana okolere omukologo pozi ne bano bannange mukwano gwange mugamba Hassan Jolo owa Jolo Pal Property agamba nti gwe na tebakubba nga bakutwala bakuguza bupoloti obutategerekeka bakubira bannaffe abo aba Jolo Pal Quality Properties Real Estate bajja kubanga bakufunira awo kubanga obeera oba oyagala kuguza nnyumba oba olina nnyumba zoyagala zitendalinga zitunda oba oyagala zisasu bakubanjira abapangisa bannaffe aba Jolpal basanga bali misindye bajja kubanga babikolera bulungi misinde kisangibwa kuli Namugongo oba mu junction okugatta ku Seeta bajja kubanga bakuyamba oba bakubira esimu zolabaawo ojja kubira bwana Hasani oba ina n'abakuto mugambe njagala ka plot ka milioni 2 milioni 1 mu kitundu 10 milioni 7 milioni 10 paka ku milioni 10 paka ku meka ate ku buli luguudo lwoyagala oyagala ku Masaka Road oyagala ku Metana Road oyagala ku Jinya Road oyagala Kiveeka Yunga oyagala Matuga oyagala Gayaza oyagala Mukono oyagala Ntenjeru yonna balina yettaka bajja kubanga bakufunira bano bannaffe bakadama owereza sente abyo mubazibba owereza sente owereza boyfriend n'azirya n'owerezako kujjajjawo n'azirya n'owerezako kutaatawo n'azirya kati ziweereze direct ku account ya Jolpal bannaffe aba Jolpal Properties bajja kubanga bakuyamba ebintu bitambule bulungi tusiibulire wano abantu baffe tubaveeko tubagalize ekisinga okubeera ekirungi Easter ya week ejja kama bagalize Easter nungi amiina mweraba